Omukutu gwa Ugandan Lifestyle. Akati bannayuganda bakyasobeddwa naddala abo abawangalira mu ggwanga erya DR Congo. Eno nno abantu bageze maaso n'okubeera nga beekalakaasa okukakkananga embasi ya Uganda munnange bagirutinzeemu ebintu kossa n'ojjukumako omuliro. Kale eno teyabadde yokka, ey'e Kenya kye kimu, Bufaransa kossa Belgium, ey'Amerika nayo babadde baagala kubeera nga bagisaanyaawo naye munnange beerwanyeeko, ate ey'e Rwanda yo basobodde okuba nga nayo bagikumako omuliro. Kati bano nno balumiriza amawanga ago nga bagamba abo bayinza okuba nga be bali emabega w'abayeekera aba M23. Kati Ministry of Works ekulemberwa General Edward Katumba Wamala nayo esobodde okubeera nga eyimiriza emirimu gyonna gyebadde gigenda mu maaso okuzimba enguudo eziyingira mu ggwanga erya Congo. Embeera eno wejjidde munnange nga Uganda yavaayo n'egamba bwe tuba tuzimbye kilomita nga ziizo mu Congo zijja tuyambako ebyobusuubuzi okusobola okubeera nga munnange abitambula bulungi. Kati munnange Minister Henry Okello Oryem ono nga ye wa Uganda n'amawanga amalala naye alina byavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza ku nsonga ezo. And we believe they had a reason or a cause. That is an embassy and diplomatic entity. And under international conventions, the UN conventions, it is protected, and under no circumstances can it be. We condemn this action in no uncertain terms, and ask for the government of the DRC to ensure that the safety of our diplomatic people in the DRC, safety for Ugandan civilians in the DRC, and safety to our properties in the DRC. Today there will be a virtual meeting of the ministers of the Israel community, and today there will also be a summit of the head of state by virtual meeting. Bwe bityo webikyayimiridde naye nga yo ekibuga Goma amagye ga gavumenti gakyagenda maaso n'okubanga galwana okusobola okulaba nga gakijja mu mikono gy'abayeekera ba M23. Bwe tugendako Kawempe, Kawempe eno nno bantu bangi nnyo abeesowoddeyo nga balaga nti ekifo ekya omubaka anaakiikirira abantu b'e Kawempe North mu lukiiko olukulu lw'eggwanga era bangi bakyegwanyiza. Mu NUP waliyo bakandidate 8. Joe Ssenyonyi alina kyakyogeddeko. Tugamba nti yes, abaagala bonna tewali buzibu okwolesa obwagazi okujjuza ekifo ekyo. Nga pate tugenda kuyita mu processes zaffe era tujja kuba tubategeeza ze tunaayitamu. Eventually omuntu akwata flag abeera omu, so tujja ziyitamu zonna. Tulina buzibu yenna yeegwanyiza flag ya NUP nga memba wa kibiina, tujja kuyita mu processes zaffe zonna eventually tufune flag bearer. Kati ne mu NRM nabo balina be basobodde okubeera nga munnange baleeta era nga bano bagamba tebagenda kubeera nga bagenda mu kamyufu, nedda bagamba ekiseera ekiriwo kitono. Kati FDC omwogezi waayo John Kikonyogo naye alina ensonga ze yalambuludde. Amazima agaliwo nti buli kifo kyonna mu Uganda ekibeerawo pate erina obuvunaanyizibwa okuteekawo omuntu bwe muba nga mukkiriziganyiza nti ekisinga obulungi okulwa pate. Ku ssaawa eno kye tuliko tukyali mu mbeera eyo nti ab'ekitundu okutuwa kye basuubira nti kyekituufu, naffe nga pate tutunulemu tulabe kye tusobola okukola. Ate olina okijjukira nti tubuzeeyo ebbanga tono nnyo okugenda mu kalulu akanene. Akati awo tulina okutunuulira ebintu bingi tulyoke tusalewo okukola. Ye Secretary General owa PFF Harold Kaija naye agambye baali badde bateekawo omuntu eyeesimbawo mu kifo ekyo naye Electoral Commission ekyabeetolooza olw'ekibiina kyabwe. Naye nakatono olwaleero bannaffe basirise bwe twababuuzaako ne baga nti mbu balinamu emyezi 6 bukuva luzero twawaayo empapula. Kakati tutandika ate okusaako kwaffe twanaamu kwa 8 ekitegeeza babuzeeyo kati omwezi nga gumu. Naye lwaki balindeyo deadline nga ffe buli kye batulagira okukola
twakikola so kati ekyo tukirabanga akagendere akatulemesa okukola ebyobufuzi kati ne Jema era nayo eraga netefutefu kubeera nga ereeta candidate kale katulire tulabe ani anasobola okubeera nga awangula by election yeyo. This is Gamurishit.